President Museveni aniriza ba Musigansimbi okuva mu ggwanga erya Egyept okujja okuzisiga mu Uganda kubanga eggwanga lyetegefu okukolagana nabo okutumbula enkulaakulana. President Museveni okwogera bino ali ku bugenyi bw'ennaku esatu e Cairo mu ggwanga erya Egyept gye yaniriziddwa mukulu munne Abdel Fattah el-Sisi. Era olunaku olw'eggulo yasinkanye ba Musigansimbi ab'enjawulo nga bakulembeddwa Ambassador Muhammad El Hamzawi mu nsinkane yabadde mu lubiri Hore al-Kuba. Abasoose okusinkana Pulezidenti ye Musigansimbi Tamasha Fake ne Gama Farid aba Orascom Construction Company emu ku zisinga obunene enzimbi mu ggwanga eryo. Bamulaze ebiyinza okukolebwa okumalawo akalipagano k'ebidduka mu Kampala nga baleeta eggaali z'omukka ez'omutaka n'ebirala eby'omulembe. Pulezidenti ajjukidde lwe yasooka okukyalako e Cairo mu 1969 era asanyukidde enteekateeka ze bamwanjulidde n'abasaba okujja mu Uganda bongere okwogerezeganya. Ye Honorable Mustafa El-Gendi amyuka Pulezidenti era nga emuwi w'amagezi owa Pulezidenti owa Pan-African Parliament amubuulidde enkola zaabwe ku yinsuwa y'ebyentambula ebayambye ennyo singa wagwawo obubenje endwadde n'ebirala ebigwa bitalaze. Amusabye okujja asinkane minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga amwanjulira ekiteeso kino. Abalala basinkanye Pulezidenti ye Professor Dr. Ashraf Mansour omutandisi era nga ye ssentebe w'akakiiko akafuzi aka German University mu Cairo, Mohammed Khalil El-Tahan ssentebe wa El-Hatan International Food Industries ng'onaatenderezza Uganda nti yesinga obutebenkevu mu mawanga g'obuvanjuba bwa Afrika. Bano n'abalala bamwanjulidde enteekateeka nnyingi z'abasuubiza nti agenda kwetegereza. Enteesaganya zeetabiddwamu minisita owa Uganda ow'ensonga z'omunda Major General Kahindo Tafire, minisita ow'amagana Lieutenant Colonel Bright Ramirama, Major General Apollo Kasiita ne Lieutenant General Charles Sangina n'abalala. Kati olwaleero President Museveni yeetabye mu lukuŋŋaano lwa Egypt-Uganda Business Forum in Cairo ng'ali wamu ne kamukyaza His Excellency Abdel Fattah el-Sisi. To continue to collaborate and build partnerships that should yield in greater trade and investment between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Uganda. Ono abategeezezza nti ensonga enkulu mu kukyala kwe mu ggwanga lino ya kutumbula nkulaakulana. We should have clear strategic considerations. Cluster 1 is production, to produce goods and services, because business is about goods and services. Olukuŋŋaana luno lwetabyemu abantu abasukka mu 200 nga lutambulidde ku mulamwa ogw'okunyweza ebyensuubulagana wakati w'amawanga gomberere. For instance, I would like to thank His Excellency President Sisi for the foot and mouth vaccine which he contributed to Uganda, and he has now agreed to build a foot and mouth factory in Uganda. I'd like to wish success for the Egyptian-Ugandan Business Forum that is encouraging both countries to expand their industries in the pharmacy sectors and pharmaceutical sectors and in the trade sector. Onera ababuulidde ku mikisa enjolo egiri mu kusiga ensimbi mu Uganda.